Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likenga video kati olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala nga bwe lifaanana baliyita batya. Nzize n'ensonga yaffe eyo ey'okumanya eddagala nga bwe baliyita nga bwe lifaanana. Olunaku olwaleero nkuleetedde eddagala eriyitibwa ekitonto. Ekitonto nsuubira oba obadde okiwulira oba obadde okimanyi, naye nga njagadde nkikuleetere okirabe engeri gye kifaananamu, nkunnyonnyole n'okunnyonnyola kijjanjaba ndwadde ki, oba okyawula otya ku middo emirala. Ekyo kye bayita ekitonto oba ekitonto, okitegeera bwe kityo nga bw'okiraba bwe kifaanana. Ekitonto bwe kityo bwe kifaanana. Okukyawula kifaananamu omuddo gwe bayita makaayi. Akamuli kirina akamuli kagala okufaanaganamu akamakaayi, lwakuba akamakaayi kale w'obulengera ng'obadde obirengera bulengeze osobola okulaba nti bifaanagana ne makaayi. Naye obeera osobola okukyawula ng'obadde okisemberedde n'okyawula ne makaayi. Ndowooza olaba akamuli ako, akamuli kaagala okufaananamu n'akamakaayi, bwe kityo bwe kiri. Naye makaayi w'omukwata alina oluntu olusalaasala ennyo ate kino tekisala, okitegeera. Kati kiikyo kye bayita ekitonto. Kirina akamuli kafaana bwe katyo, akamuli kayero nnyo, kayero nnyo ka kyenvu nga bw'okalaba. Nkugambye kiyitibwa ekitonto. Ekitonto kino kimera nnyo era okuliraana amakubo ago. Singa kifuna owantu kikulira nnyo wansi, kikulira wansi ku ttaka, naye kisiima busiimi wantu we kimeze, kikula ne kyala ne kibeera kingi, okitegeera. Bwe kityo bwe kiri. Kyagala nnyo ewantu naddala awo okuliraana amakubo we bayita. Abalala babisimba mu lusuku makkati we batyo we bakuŋŋaanyiza eddagala we babisimba. Kati ekitonto kino kiwonya ndwadde ki? Kirina nno endwadde mpitirivu, kiwonyeza ddala endwadde, lwakuba endwadde ezisinga olina kukigattamu n'eddagala eddala. Okusookera ddala kijjanjaba okubundula. Emabegakaawo nabalaga eddagala linateekayo lye bayita mavi ga mukulu. Ne mbagamba nti ddungi nnyo mu kummwa abakyala ng'obundula. Kati nkugatiddeko na kino ekitegeeza olaba nti ligenda liwera, okitegeera. Bwe kityo bwe kiri. Kati nkugatiddeko na kino kye bayita ekitonto, nakyo kirungi nnyo okuggwa omukyala abundula. Ekintu ekirala, ekitonto ekyo kirungi nnyo ku mmwe abalina amabwa ago naddala aga alusay, amabwa nga gagaanye okuwona. Kirungi nnyo mu kujjanjaba amabwa ago agagamba ag'obulabe, naddala ago ag'omunda ng'olina ze bayita alusaazi, kijja kukuyamba bulungi nnyo. Ekintu ekirala, kirungi nnyo mu kujjanjaba omutwe oguluma. Kirungi nnyo, kijjanja bulungi nnyo omusujja. Kirungi mu kujjanjaba omusujja. Ekintu ekirala, ng'omukyala alumizibwa mu ndira, era nakyo kijja kukuyamba bulungi nnyo, okigattamu n'eddagala eddala n'ofumbira wamu n'onywa gwe omukyala alumizibwa mu ndira, okitegeera bulungi. Kati ekintu ekirala, mulimu abakyala olubuto oba alemeddwa okufuna olubuto. Ekyo kirungi nnyo ekitonto. Kirungi nnyo, kye kimu ku ddagala ly'olina okukozesa n'onywako, lwakuba olina by'ogattamu ebirala. Kirungi nnyo okigatta mu ddagala ery'oba ogenda okufumba, gw'abeera abulidde olubuto, obeera ojja kulufuna. Singa onaaba okifumbye bulungi n'ogattamu n'eddagala eddala n'onywa, olubuto obeera ojja kulufuna bulungi nnyo. Nja kuba mbakolerayo, ngenda bakolerayo zi vidiyo nga nkagamba nga nkigasse mu ddagala eddala, nga nkulaga nti bw'okola bw'oti ojjanjaba kino, bw'okola bw'oti ne bw'oti ojjanjaba kino. Ngenda kuba nkolayo vidiyo ez'enjawulo nga bwe mukimanyi. Ngenda kuba mbakolerayo vidiyo, kyagenda nnondamu endwadde, ngende nga mbakolerayo vidiyo emu ku emu mubirabe bulungi nnyo. Just olwaleero njagadde tulirabe ekitonto kifaanana kitya. Kye njagadde tukirabe kifaanana kitya, era bakiyita linnya ki, okyawula otya ku ddagala eddala. Kye njagadde ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Leero mbaleetedde kye bayita ekitonto oba ekitonto bwe kityo bwe kifaanana.
kyetegereze bulungi nnyo akamuli ako. Kikulu nnyo okutunuulira akamuli ako, kwegamba kijja kwanguyira okukiraba onaaba okisanze ewantu. Ekijjanjaba endwadde empitirivu eziwererako ddala, lwakwesinga tosobola kikozesa kyokka, olina gattamu eddagala eddala. Okitegeera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kitunuulidde kye bayita ekitonto ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mugende maaso n'ogyegattako. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.